Wiriba muwulidde bulungi nnyo naye waliwo ebintu ebinsesa mwami bwekumbule. Kati lwaki oseka? Ekusookera ddala emikono gya Nuupu. Njala mutegeere kino wammanga. Bano baagoba Mpuuga. Naye ng'ate Bampuuga nga bajja mu byobufuzi ffe bamu ku baabaleeta. Era ne tubabuulira ebintu ebikolebwa. Bulijjo opposition kebere DP gye navaamu. Emikono badde baginoonyeza Kampala. Kuba ne bw'oba oyagala emikono miliyoni emu e Kampala ogikola ki? Ogifuna oba bbiri. President Museveni ng'agamba yasindika empapula mu bachairman ba NRM bonna mu districts zonna ne zinoonya emikono. Kyova olaba ye asobola okufuna emikono emiki. Kati akakodi akwe baagoba Bampuuga baani ne baloopa. Tibano n'emikono gye baleeta bulijjo gye tubale tuleeta giva mu kitundu kimu. I'm telling you. Good enough kati bazzeemu ensobi y'emu olwaleero. Wenjogerera soogera bulimba. Njagala owulirize kyagudde ne kuba tubafa abamu aba NRM. Bamutumye emikono nga chairman wa district. N'agenda mu kyalo kimu n'afuna emikono gyonna. Naye ekyabayambye nti bo baategeka okwewandiisa nga be basooka ku lunaku olusooka. Era baabagenda gino emikono mifu givudde ku kitundu kimu. Baasobodde okuddayo ne bagenda ne bagijja mu bitundu mu parishes ezaki ez'enjawulo ne bagenda ne babawandiisa. Chairman owa Nuupu ow'Essembabule ye olw'okuba yagijja wamu bwe baamugamba nti mifu ekyo Nuupu teyakitegeera yalowooza nti babasazizza mu busaza. Ate yasalawo kujja ku lunaku lusembayo na kusawa ng'ebula eddakiika ntono nnyo okulonda kukole ki? Oba kaali kakodyo kugwe oba ye yakyagala nti aleme kwewandiisa simanyi okakana nga bamugubye akoze eki azzeeyo ate nga n'obudde buweddeko. Mbadde ku kya Nuupu kati essaawa ya leero Nuupu ezzeemu ekintu kyekimu ono byawoza mu bbaasi zisimbye za districts 30 akulimba tuli ku social media. Nuupu eraze abantu batambuza bigere bava mu Kampala bayingira e Kavule bawaayo emikono. Kati ate era banaamala obbagira kuba kati vetting eriwo ku Electoral Commission bakebera emikono olonde nini namba yo erondera luddawa. Kati ne banaakusanga nga gwokero naye nga olondera Masaka ate nga wataddeko ggulu nga naye voters card yo gyo bwe wagira wateekawo nti polling station yegenda kubeera Masaka ogwo omukono bagufulumya tobeera weggulu. Kati kyekintu bano kibalemye okutegeera naye nga bali mu kazannyo kali ke nabagamba nti balubongo yaba katana baani bantu ba government. That is a state party gye yateekawo. Bano abana kibalemye okutegeera kyembagaye namayanja mwe yayimiridde okugoba washaki wano okiwulira. Kati bano abaana kibalemye okutegeera nonnamugamba ono mukwano gwange nnyo tukola naye emikolo alina ebintu byankolera namugambira nti tebagenda kuwa kaadi nga namayanja yali wano ng'omuntu ow'opposition ennyo kubanga ono ow'opposition Wiriba ne namugamba nkukakasa mazima togenda kufuna ku kaadi ya Nuupu kwa this time Nuupu abagenda okufuna kaadi balina okuba nga NRM ye bategedde nti abo baffe. Ekyo kyabulimba nakimugamba ojagamba nti kyabulimba yakyerabirako kye namugamba tekyatuukira yagifuna so ayogedde ku kyo okuba nti abachairman wa district bw'alondebwa Kamaadi talina kusaba minisita kintu bw'aba alomba ninga kati ono balyose ne bamumane kaadi ono okiwulira minisita bw'ogambye ng'otandika okusabiriza kwava ludda si bw'agambye twatandika ty okusabiriza abatasabiriza genda osome amateuliriza nasirise olina omuzindaalo enteesa yaffe gigoberere nagambye ekikozesa budget mu budget nga tukola budget nze mbadde mukulembeze wano emyaka 15 nandi mu kanso ekikozesa budget mbeeramu conditional money government zeeweereza nti zino zigenda kukola kino namanja kwabeerako ne yeerimbira ku conditional money nti yakoze ebintu ebyo ebintu biba bya gavumenti nga boolaba amataala enguudo byonna ebiteereddwawo wano ebya government condition tezikozesebwako kintu kirala kyonna. Nwabaawo sente ezijja eziri unconditional
nti government ezibaweereza nemwe mu council muteese engeri gye zinaakola ki bwe mumaliriza ne muteekamu nti zino ssente zigenda kuva mu badona fund ne muteekamu nti zino ssente tugenda kurobinga okuva mu government eyo budget mu council z'obadde ogendamu ey'okuteesa mu council tuba turobinga tutya twagala amazzi tugenda wa minister w'amazzi ti Masaka City tulina amazzi twagala amasannyalaze tugenda wa minister wa energy ngendo okuwa ekyokulabirako oluguudo lwa Nnyendo lwali lufu olw'eviiri okuva mu Nnyendo wakati n'okwambuka ekitovu Honorable Kayemba afaayo his worship the mayor yasituka ne mukyala Nakyanzi n'omugenzi Bishop Kaggwa ne bagende wa president n'ayita minister Katumba Wamala era tenti mwajira abaagikuwa mu Nnyendo wali mu Nakayiba abamawulire bano bonna baaliwo nga Namayanja MP wabukoto East Katumba najja nangamba bano bazze abantu bwe bati ne bwe bati ne basaba president okubanga nkola enguudo zino president nakkiriza era ssente bazimpadde okitegeera naye nga ebiseera ebyo council yali terina ssente zisobola kukola ekyo abantu kye baavaawo ne bagamba nti olabye Kayemba afaayo yakyuka naye nga asazeewo bakolera luguudo oluva mu Nnyendo okwambuka ekitovu ku Kereziya nga olaba akolawo n'okugenda ku ddwaliro oba ntegereka bulungi n'olwekyo baminisita babateekawo okulaba nga tusobola okubabuulira ebizibu ebiva mu ki mu Masaka njala kwebazanya abantu b'e Masaka bonna opposition NRM bakatuliki basiraamu baki ng'oggyeko Honorable Namere ne banna abamu abalala bonna babadde basabirira kimu Kasolo afuuke seeke memba nga bagamba nti mbutuufu ayi toyinza kulonda Kalangwa kati wabaawo nga baga nti wakiwe tunaba tulina kye twetaaga atoddukira ewa Kasolo kwanze embalaba bangi zigambye nze political assistant wa Honorable Kasolo ate ndi manager wa hoteli naye abantu abasinga mbalaba ab'opposition nga bajja minister tuyambe wano tulina kino abazi districts endala naye wano abasite tebalinnyayo oba okitegeera bakanya kimu ne Wiriba ng'ogenda oti ate okusabiriza ewa minister n'olaba nga basigalira ewaki emabega walaba generation nga gabannaye tulonde Kasolo ye waffe ow'omu kitundu gwe tunaasobola okutuukirira amangu so mwami Kamadi okubanga yagamba nti siyinza kugaana Aisha Sekindi kwogera naye nga gwe nsobola okusaba amazzi nga kyekizibu ky'abantu ekizibu ekiri mu politics wa Uganda naddala Central Region nzija ekizibu ekiri mu Central Region wano party ezimu eza Buganda naddala Masaka muli Kalungu Bukomansimbi ne Masaka City ne district ng'oggyeko ziri Zirwengo Lakayani ezikyasigaddemu NRM naye wano obuzibu obuliwo bo bamanyi nti musikawutu bw'abeera owa NRM nga nina ekintu kyakola obulungi sijja kugendayo kinkolera waki nafuna akikola obubi nga opposition that is a very big mistake bwe tuba twagala ekibuga kino okukula olunaku lumu Engineer John Tebyasa Matovu gwe nali omuyambi we era nga ndi ku kanso ye President Museveni yajja e Masaka awo aba-NRM baali bagaana Tebyasa okwogera nga meya w'ekibuga President nayimuka n'abaganda nalabye meya nga ayagala okwogera kasi wuuyo asitusaze era mumumma okwogera sempe gye yali amumma okwogera oye musajja asinga amazima mu Uganda nagenda nge Gaddafi okunonayo ssente ezange ng'oyanonayo za Kayira naye nabuuza Kayira nti oyo azitusa nti ye naye nze be nalina nali sibeesiga nazenonerangayo n'olwekyo byagenda okwogera mazima meerere mumuleka ayogere oyo enkola eya NRM ekkiriza buli muntu yenna okubanga akola ng'ate buli kitundu kifunamu abaali baganda te ne bajja ne balonda abawagira ebibiina by'obufuza ne tubeera bangi ne tuwangula babidandisa ly'abaali tebaagala ebibiina by'obufuzi bikole ki biddewo kati enkola bwe biddawo president n'ateekawo enkola ennungi kati abantu bavudde mabega nga balowooza nti Museveni yalemesezza abantu okugaggawala we twajjira mu Masaka bw'oba otunuulidde ebizimbe byonna ebiri mu Masaka majority tebyaliwo Masaka yali yakubwa ng'ali ku ttaka nze ni musajja mukulu okusinga ku bano bamwami Wiriba nze kennyini ayogera wano ene Masaka bukojja wange gye nkulidde naye bwe nali ndi e Kampala mu 1977 nali nsoma ekibiina kyakubiri babbe emmotoka ya kitange ku mulembe gwa Amini ennamirembe ne tusigalawo kanga tetulina mmotoka tetulina kiki Angaliya taata wange Kivumu mu kinaawo awo ku Sande ng'agenze kusaba ku mulembe gwa Amini
kati Amin si yagibba obubbi buvudde wa mabiga abantegerekeka bane ku mulembe gwa mukama waffe era ikabere Yuda Iskarioti naye yabbanga sente mu nsawo tubisoma n'olwekyo bwe tuzze ffe ku mulembe guno ne twetunuulira bamutwatula ntugamba nti ye kati DPS anyeewo bampuuga bano bagitabudde bawo badduse mu bagenze mu nuupu bano abala bali mu FDC bano abala PPPP n'ebirala nze natuula awaka ne kola mindset yange ningamba kiki ekimbeezeza mu mbeera gye ndimu. Then by then nali maze n'okutegeera Bible nensoma Romans 13 tero gibasomera abasinga nemmanya nti buli mukulembeze aliwo yateerwawo akatonda mu lunyiro olwokusatu lukulu nnyo bagamba nti tavunaano batakubira bwereere bantu bakola kibi omukulembeze maya omufuzi tamuyita na mukulembeze mu Bible bamuyita mufuzi kakati ne bwe nategeera ebigambo ebyo nti oluusi gavumenti emwe tukangavula nze kennyini ekimanyi bulungi Bwami Franka omusajja gwe bayita Meja erinnya likyagenze yankuba emigwana emiyitirivu mushambo emiyitirivu naye ng'ekinkubisa okimanyi nalikaluka abavubuka Kaseeke Ndoyi gwe bawadde kaadi ya Nuupu ne Kambugu kati deputy RDC nga benwanira bayitemu nga tugenze nzituddewo box ey'okulonda tuli mu opposition ne baleeta mushambo nga tukungaanyiza ebipiira sijja kwogera wa mwami mukulu nnyo nakati akyali mu opposition na bano tebakimanyi nti opposition mugagga nnyo nga tuddiddewo mu kisaka tutaddeyo ebipiira mfunye ebidomola by'amafuta nga 8 tugenda kwokya naye nga gavumenti erina intelligence naye nga oluguudo gye tugenda okwokya zaffe petrol stations zetugenda okwokya zaffe kati bwe natuulaka nga nvudde mu kukomera nga n'aba opposition tebannambudde maama wange yasitusa okuva ewuwe ajja nzije mu kukomera era bwe bamusangawo ng'akaaba yamusangawo yali Kenneth Muheyirwe kati brigadier general by then oba yali lieutenant oba yali kano naga mukadde okabira kiti n'omwana wange wano omusikautu deputy mayor bamusibye olw'okuba awagira mpuuga naye nga mazima amatuufu si kye baali bansibidde omusango oredde gwakola ki okukwata akabox electoral commission ayina ebipiira bye nali ntegeseewo omuntu omukulu kati mu biseera ebyo bwe natuula ne neekansolinga ndeka nakusirikirira bwe neekansolinga ne mmanya ti nze nina kati essaawa era nze tewali yankyusa omukolo waguliko gwakagugube nze kennyini nze nasalawo nenga nnyingidde NRM nga tewali aŋŋambye Honorable Kasolo yaliko Honorable Sempigi yaliko Honorable Sekindi yaliko Honorable ne banfuwa sente $1.3 by then nga njogedde ekigambo ekyo nti ndokose Honorable Kasolo n'agamba nti nkimanyi naye ovuga mmotoka biki n'essaawa eno ninawo pikipiki mpya ngikuwadde era bw'onojja enkyanga ogyagala nja gikuwa then maaso awo ndikuwa n'emmotoka akatambi okalina bulungi nga nze neesaliddewo ng'omuntu neekansolinze ne ngaka ŋŋende mu gavumenti eno bwe namala nengera nensoma mindset change ne tuvaayo RDC Senkungo Madamu Teopista naŋŋamba njagala ojje ebigambo by'ombuulidde obisomesa abantu natandikira bukakkata ku City School wali muchaka n'omugenzi Joko nensomesa abantu mindset change nemmane nyingira bannanga aba opposition benabeeranga mu district bana ali mwogezi wa DP nengena nga nsomesa mindset change omuntu w'emitwalo 10 ogikozesa otya ne gifuuka akakadde oba akakadde okakozesa otya ne bufuuka obukadde 10 alina ennimiro okola otya ennimiro n'ebeerawo ne tugenda nga tusomesa abantu y'ensonga gy'olaba essaawa eno nti lwaki abantu bakyuka okuva mu opposition nga bayingira NRM ng'ate tewali bakyuka kuva mu NRM kati kudda mu opposition oba ntegereka bulungi nga nkugira ekintu ekyaki ekyazi ghetto duli badde beeyambisa zi ghetto nga mu kifo ky'ogenda okuwa abantu mindset change abaana abali mu ghetto abavubuka abakuze emyaka 18 kudda waggulu lwaki babakozesa nga tebalina kye babawadde ne tunyonyola President Museveni President aganchi ekizibu ekyo kati yavudde ekyo ova olaba buli district eri mu Uganda ne city kyotera twafunye bakansala mwenda kati abayisemu bulamba waliwo gwe batidde n'okuvuganyaako aba opposition bwana abali abali mu directive elections omu yayisemu an opposite
na opposition tebavuddeyo kwesimbawo osako bali 8 abalema abawakazi abakadde abaliko obulemu katulina bakansala 9 Masaka district tulina bakansala 8 Masaka city tulina 8 bonna balonda Sembabule bonna bakansala tebavuganyiziddwa bonna kanso yonna abo kitegeera kaka Kiboga tulina bakansala kati 12 ekiboga 12 ngojjeko kubali abaliko biki ne tulina ne bakansala abala bana babuliddwa abo opposition ababesimbako kichi tulina districts 3 kichogeza mu Uganda yonna kichentegeeza ti mindset change eno gitugenze tusomesa abantu jukira luli Bobi Wine omusajja agenda namugamba nti mu mwaka guno ogenda kubanga tumaze okujja ko musajja agamba mumpadde mwaka mujjako kati abantu bamanya nti oyo wakatemba okiwulira abantu bagenda nga babuuka ebintu bya zaayogera mulonde gundi simanye emmeri ezze simanyi biki abantu bavudde mu ebyo abantu bali mu kukola balabanga bayingiza sente kana nibaganda noze sigenda mukuwa miggo kambere mu kibiina ekiriwo mfuna akatono kendya kazaala akanene neyanza Wiliba obadogamba Wiliba nga sinagenda mu mengo nyingi nyinja malirizaake mwani kokka bade muganda wange ono busulwa ndoza mu kitegeeza kuwakanya bezungu nasomera nsomesa ngowakanya biguddeyo kirino za masikolo kyakola kulwalira protest kigambo kyalanye kakati abakulu bano bayogedde ku mwanyi emwanyi honorable Nalulenga bwe yayogedde it is determined by the international price sife tugitamininga naye president ateekawo enkola n'agamba banaye mulime ebintu naye nga mubyongeddeko value lwaki yanike mwanyi mu ttaka yanike mwanyi nga nnungi esobole okujja katale k'ensi yonna bwe yateekawo enkola eyo n'amanya kati ennyikidde mu bantu kwe kujjawo kiri ekitongole kyali kigiza basalawo bonna ababaka ba palamenti ne bazizzaayo mu ministry ki kati emwanyi eri ku mutindo omulungi kyova olaba akatale k'ensi yonna bwe kalinnya nawana erinnya bwe kaba kaseemu nawana ekkamu n'olwekyo bino ebirala mbu bano bataddewo ensonga mbu simanyi bazimbye ebitebe buli wamu gavumenti ya Museveni mu nsi yonna yewe ebibiina by'obufuzi essente ezikola ebibiina tweyanze mwame mu scout ensonga yo etegerekese bulungi